Omubaka wa Papa mu Uganda Michael Augustine Bloom yakulembeddemu misa eyimbiddwa ku Sande y'obusaasize mu kusaba okwetabiddwako bannaddiini ku mitendera egy'enjawulo. Omubadde omutiibwa Kardinali Emmanuel Wamala, Vicar General wa Kampala Musenyoli Charles Kasibante n'abalala bangi ebadde ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo. Ng'eno omubaka wa Papa Bloom gy'asinzidde n'ategeeza ng'obusaasizi bwa Katonda bwe bwaleeta abatume okukolaganira awamu n'okussa ekimu okutuusa na kaakano. We have been born anew to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ate Vicar General wa Kampala Musenyoli Charles Kasibante asinzidde wano n'avumirira ekikolwa eky'okwokya Bayibuli nga bwe bizze biragibwa ku mikutu gya intaneti ne TV ez'enjawulo. Ekikolo ekyo tukivumirira okwokya Bayibuli kubanga ekitabo kino kyakwasibwa Kereziya era kuyesigama okuyigiriza byayigiriza. Oluvannyuma omubaka wa Papa ne Musenyoli Kasibante batemye evvuunike awagenda okuzimbibwa ennyumba mwe bagenda okusomesezanga amasakalamentu. N'omusumba w'essaza ly'e Masaka Yohana Batista Kagwa ayimbye emmisa mu bikumi n'ebikumi by'Abakristo abakuŋŋaanye okukuza olunaku lwa Yesu ow'obusaasizi. Mise nebadde ku Divine Mercy Center ku lusozi Kabulasoke mu kibuga Nkoni era nga yeekomekereza n'olusirika Abakristo mwe babadde nga bayigirizibwa Vanjiri. Omusumba Kagwa atongoza n'ekibinja ky'Abakristo abakubye ebiragaano okuyamba ku bannaddiini okubonyisa enjiri bw'atyo n'akuutira Abakristo okunyweza okukkiriza n'okwegendereza bannaddiini abeewaggula ku Eklezia Katolika. Bangi abatambulira mu kizikiza, bangi ababirina bye twelinza nenga temuli ki makulu. Ate omudinkoni Edward Mugisa akubiriza abakyala okubeera abagumiikiza mu bufumbo bwabwe bwe baba ab'okuwangula. Naye omukyala bwe yasooka kwogera yayeeko ekigambo kimu n'agamba nze neebaza kitange bange neebaza bange lwaki lw'okukkiriza okusalawo buli lunaku kulya mmere efumbirirwa nkuba lwaki kubanga kiteraga omusajja ono yagamba omukyala gwe mbwago leeta wano emmere omukyala n'akokasi. Bino abyogeredde mu misa gy'akulembeddemu ku Eklezia ya Parish ekitagobwa abakyala okuva mu bisomesa ebikola parish eno bwe babadde bakuza olunaku lwabwe. Abakazi abakatuliki olunaku lwa leero tulamaga ku parish. Bwe tulamaga ku parish tuweerako ebintu bye tuyambako okuzimba Kereziya. Nga lujaguzibwa buli mwaka ng'ekigendererwa kyakyo kiba mu kuleeta abakyala awamu okulaba ku ebyo bye batuuseeko. Yo ku Eklezia ya St. Matia Mulumba abakkiriza nabo bayimbye emmisa ey'obusaasize ng'ekulembeddwamu Father Dennis Sebugwawo era ng'abannyonnyodde ku makulu agali mu lunaku luno. Mukama waffe Yesu Kristo yalabikira Sister Faustina n'amukakasa nti Sande eddirira essande ey'amazuukira ebeere essande ey'obusaasizi. Mu misa y'emu batongoza n'okusondera bakateeyamba ab'omu maka ga Kankobe Masaka ebikozesebwa nga Rina Mutesi bw'annyonnyola. Fundraising kuno kwakulembako ku baana abamulekwa abali mu kigo Kankobe.